DPC w'Enatete Kachumu Robert ng'ali wamu ne DPC w'Ensangi Kiberi Rogers n'akulira ebikwekwadde ku poliisi Kaliyango Samuel saakadumira ekibinja ky'amagye mu Lubaga Lieutenant Colonel John Kasule bakoze ekikwekweto ku bavubuka abadde batigomya abantu nga banyakulako amasimu mu budde obw'ekiro ku luguudo lwa Northern Bypass e Busega. Abavubuka bano kigayibwa nti badde bagufudde mugano. Mu mbeera eno poliisi n'amagye bagudde mu kitoogo ng'amazzi gabadde gabakoma mu bifuba okusagula abavubuka bano gye babeera beekwese. Mu kikwekweto kino poliisi ekutte abavubuka abasomi 20 ssaako n'amajambiya agagambibwa okuba nti ge bakozesa mu kunyagulula abantu, era nga poliisi waliiziddwa n'okusaawasaawa ensiko kubanga abavubuka bano mwe beekweka nga bamaze okubba mwali ku bodaboda n'emmotoka. Abantu mu bitundu bino bazibemulugunye eri poliisi ku bavubuka bano ng'obubbi bw'amasimu bwe buyitiridde nga poliisi ekola ebikwekweto ku nguudo wabula n'eremererwa okubakwata. Kyekoze kirungi nnyo ebyo ababiyoole yabadde bakuba abantu wansi tokyasobola kutambuza bigera okugagira tokyasobola. Abatuuze basabye gavumenti yateeka ebitaala mu kitoogo ekiri wakati wa Busega n'oluguudo oludda e Masaka. Obumu ku buyumba busangiddwa mu kitoogo abagambibwa okuba nti abavubuka banyugunya bye babadde beekweka abaserikale babuteekedde omuliro. Beeyongeddeyo ku luguudo lwa Northern Bypass ne basanga omusajja mu kitoogo abadde yeeyita omusawuzi ng'olumutuuseeko ategeeza ebyokwerinda nti bajjajja be baamutuma okujja okusawulira mu nsiko era bw'atu n'akolawo n'essabo nga n'omutuuze we bulenga ku mwenda ng'eno gy'ava n'ajja okusawula. Babireno abantu bamanyi ovaawo ogovirawo mukasa essebo nzitane kumero ntamba n'engenda lwaki wano ali jajja gotereka abayaayi nedda mwabange si bayaayi. Ono abuulidde abapoliisi nti abantu bonna abajja mu kifo kino okolwako jjajjayo muwanga yabaleeta. Nze mayanja ye yali wano okuma ekyoto naye nga mbadde ntulako ddungu abazziko badde bajja wano ne bafuna obubaka ne bajja ne bakuma ebyoteeri. Asabye ababyokwerinda obutamutwala bamusonyiwe n'abasaba nti agenda kuvaawo wabula tebamuwuliriza. DPC w'Enatete alagidde essabo ly'omusajja ono lyokebwe bw'etyo ne liteekerwa omuliro. Mu lukuŋŋaana lwa nnamawulire olutuuziddwa ku kitebe kya poliisi enaggulu mu Kampala, myuka omwogezi wa poliisi mu ggwanga Diana Nandawula ategeeza ng'ebayodde abantu abasoba 500 mu kikwekweto ekikoleddwa poliisi mu bitundu okuli Northern Bypass, Kyengera, Busega n'awalala. We are able to arrest a good number of people that totaled to 78 and are detained at Natete police station, but the total number of people we have arrested in the course of the week in regard to the disruptive and intelligence-led operations were over 500. Martin Chiza yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.